Akakiiko k'ebyokulonda olwaleero wekakomekereza enteekateeka zaako ez'ogenda maaso n'okusunsulamu mwabo abagenda okujjuza ekifo kya Kawempe North oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka eyali akiikirira ekitundu kino Muhammad Ssegirinya. Muna NRM Farida Nambi y'omu ku abo abasunsuddwa olunaku olwaleero era olw'omaze okusunsulwa n'agenda mu maaso n'okuwoga nga wagenda okukolera bannakawempe era n'abasuubiza. This I appeal to all voters because eventually you will all be beneficiaries, be it your NRM or you're not NRM. Vote NRM party so that we are able to lobby the leaders within this NRM government to give you the services that you dearly require. You know very well, we do not have a seed school, a secondary seed school in Kawempe North. We do not have skilling hubs. Ono oluvannyuma ayisizaamu eggaali ng'enjogera ya bulijjo bweri ng'ali wamu n'abawagizi be ssaako n'abo abasuubira okumuwa akalulu. N'olwekyo tuli wano olwaleero okunominatinga flag bearer wa movement nga tulina essuubi nti ku mulundi guno gwokka akalulu tutekuuka wangula. Olunaku olwaleero tuli mu nomination za candidate waffe w'NRM aw'ekitiibwa Farida Nambi Kawempe North. Kawempe naffe tugyagala ate tugyagala nnyo ku mulundi guno olaba amaanyi gano g'olabye maanyi g'abantu ate akalulu tukagala ate n'obuwanguzi tubwagala ndowooza eryanyu olirabye ng'abavuzi ba bodaboda naffe tulina gye tuwagira era abavuzi ba bodaboda mu Kawempe tuwagira NRM. Kyokka Nambi nga tannaba kutuuka wasooseewo Moses Nsereko azze ku bwannamunigina naye ng'ono yali omu ku abo bavuganya mu kamyufu k'ekibiina ki Nuupu n'alemererwa nga ku luno agamba azze era nga bamuwadde akabonero ak'entebe. Ono naye alina byatutegeezezza. MP nina kutuula ku ntebe. This one is my symbol. Yeah, his symbol is the chair as an independent candidate. Omulimu gwa parliament omukulu kola mateeka to make laws that govern the country. Ekirala to pass laws that govern the country. To represent your electoral area. Mine is Kawempe North. Tonjogeza nnyo Luzungu, abantu bange tebamanyi Luzungu abasinga obungi. Mbanga abavuma nina kwogera Luganda. Kati emirimu gya MP gyegyo. Deni nga nze va ku biri bya parliament nze nazekolera abantu. Nti emiliyoni 2 bye bawa MP agule emmotoka. Emmotoka nzirina siri mwavu. Lwakuba neeyisa ng'omwavu siri mwavu maama. Kitange yandekera eka z'ettaka 10 siri mwavu. Nze kolera abantu. Olumaliriza wazzeewo Isima Musiitwa ng'ajjidde ku kibiina ekya People's Progressive Party. Ono naye yamugenda mu maaso n'okuba ng'agatta bannakawempe wakati mu kulaba nga bafuna ekyo kye beetaaga. Uniting factor for the people of Kawempe because you cannot lead a community which is divided. So Musiitwa Ismail, the balanced of Kawempe, is coming to unite all the people of Kawempe at the same time to make sure that we develop Kawempe as a whole. For us in PPP, we don't mind about the colors, we don't mind about the ethnicity of the people, we don't mind about their religion, but all what we mind about is to see that people are united and they are ready to make sure that we develop them. Onaddize n'akabonero ka ttaala era n'asuubiza Kawempe egenda kuba ng'eyakaayakana. I'm a born of Kawempe, I'm a grown up of Kawempe, so I understand all challenges Kawempe is facing. So I thank PPP for seeing me as a potential candidate. Olunaku lwa leero Kawempe yamambuka egenda kufuna omusika. Era abakadde baffe ku kyalo kuno balinze dda okunsumikira ekifundikwa baŋŋambye nti bagenda kinteerako wali ewambogo ku Masiro mu bajjajjaffe era engabo effumu n'ebirala. Oluva wano tugenda ku mukolo omunene nnyo ogw'okunsumikira. Urban areas. Many people still face so many socio-economic challenges in urban areas, and many of these injustices continue in the urban areas, which makes it extremely difficult for people to enjoy this country. So we are coming to refocus that. We are coming to represent young people. I'm running in Kawempe North, which is basically an urban area. Like many urban areas, we face extreme challenges because of the rural-urban migration. Many people keep moving to the urban areas.
So without clear leadership, many people will not be provided for in urban areas. I'm coming into this election to be a voice for health. Waliwo muyizi Hamza Ndawula aganidwa akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okuba nga ebiwandiiko bibadde tebiwera, abadde tanaba kusasula ssente za kumusunsula, ssaako n'omukono ogw'enkizo ogw'omulamuzi okuba nga ddala akkiriziddwa ajje yeesimbewo mu lwokano. MP wa Kawempe addako bambuuzizza certificate yiino njirina certificate yiino nzirina nze bwe mulaba wano eno ndi muyizi ku Metropolitan International University nkola degree mu Public Administration and Management. Bannakawempe bandi bubi baagala nzije mbakiikirire ndeese empapula zange ebintu byonna nabijjuza bibi kubonako kintu kimu kyokka. Commissioner of Audits abalamuzi bali bize ennaku zino zonna nammwe ekyo mukimanyi. Mu balala mubaddemu ne bakansala abagenze mu maaso n'okusunsulwamu olunaku olwaleero era nga buli omu abadde awera. Kyokka akakiiko k'ebyokulonda kalabudde bano nti basaanye okugoberera amateeka agagoberera okugenda mu maaso n'okuba enkuŋŋaana era nga abo bonna abanagenda mu maaso n'okuva ku ekyo gavumenti ssaako ne poliisi sikyeteeseteese bagenda kubanga bakwatibwa. It is after we have had that harmonized program that we shall commence campaigns on the first day of March 2025 up to the 11th. And we shall request that we stick to the program that we shall have agreed upon collectively for muhujjuvu okutandika okunoonya akalulu kutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu komekereze ng'ennaku z'omwezi 11 era omwezi guno ogwokusatu olwo ng'ennaku z'omwezi 13 kubenga kwe kulonda omubaka agenda okudda mu bigere bya Segeenya mu Kawempe North. Chris Malimu Semakula, Beck Television.